سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير. توبزا الله جل وعلا الوقت وبرام tutuusa olwaleero nate nga tukyali balamu. Olwaleero tugenda kwejjukanya ku aya eri mu surati al-Baqara aya 133. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Aya yo Allah subhanahu wa ta'ala atunyonyola kumpangala kumbeera nabbi oyo bwe yali atuusiza okufa abaana be yabafaako n'abalowoleza ekyomugaso. Naawe muganda wange ampuliza wandibadde ng'okisaako ebirowoozo abaana nga tonnava mu nsi muno. Abaana Allah subhanahu wa ta'ala be yakuwa bw'oba wadde musiraamu ng'osaala essola 5, bw'oba wadde musiraamu ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala, bw'oba wadde musiraamu nga wakola hijja, bw'oba wadde musiraamu ng'obadde osiiba, abaana b'olina ddala bw'onaaba ovuddewo omusingi gw'obalekedde banaabikola nga bw'obadde obikola, oba gw'osaala esswala enaakoma ku ggwe, oba gw'osiiba naye ng'okusiiba kwalikoma ku ggwe. Lwaki? Nti oluusi tugenda ntugayaalira abaana n'oba nga tobafuddeeko, tobalaze kyakukola ng'oli mu nsi muno, n'otuuka okugenda gy'ogenze ng'ogendedde ddala obadde ku birala nnyo n'abaana babadde ku birala nnyo. Gw'ofa ku baana bafune amadiguri babeere ba PhD, bafune PhD, bafune masters, ono dokita, ono pilot avuga nnyonyi, ono avuga mmeeri, ono avuga kiki, naye nga toba tofuddeeyo nnyo. La ilaha illa Allah. Ku saidi eyo bagikutte batya, esswala bagikutte batya, n'otuuka okufa ng'abaana bali mu mataayi basibye, bali mu nankani, naye nga teri agenda nakuyimira ku jenezayo kuga nti Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, oba Allahumma ghfir lahu, Allahumma thabbitu, nga talina kyakimanyiiko. Saate ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe malanga okuziika abafu yagambanga basahaba nti muyimirireeko wano mubeere nga musabira munnammwe omufu ono gwe tuva okuteeka mu ttaka. Ayi Allah abeere nga amugumya, ayi Allah abeere nga amunyweza, ayi Allah abeere nga amusonyiwa. Naye gwe mu diguli z'olina situziganye zo za mugaso nnyo, naye ku sayidi eyo ogitunuddemu otya? Oyo alina diguli dokita asobola okusoma al-Fatiha bwe bali bakusomera janeza. Pilot wa muwendo era wa bbeyi kubanga avuga abantu n'abatwala e Bulaaya n'abajja e Bulaaya n'abatwala e Cuba n'abajja e Cuba n'abatwala e Japan n'abajja e Japan. Naye essaawa bw'oliba oteereddwa mu ntaana bakumaliddeko ettaka, alina obudde obuga nti Allahumma ghfir lahu, Allahumma thabbituhu, oba wamukwasa sayidi emu yokka. Nabbi ono Allah gwatunyumizaako mu aya eno yagamba atya? Am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ono ye omuddu wa Allah mu pulogulaamu zonna ziyakola yateekamu abaana, n'abaana n'abakwasa ekituufu. Bwe yali atuuse okufa yakuŋŋaanya abaana n'abagamba, baana bange obulwadde bunnuma, baana bange ndabika ŋŋenda, naye bwe nnaaba nvuddeyo, bwe nnaaba nvuddewo, bwe nnaaba mbalekulidde, bwe nnaaba nfudde, ma ta'buduuna min ba'di, mulina musingi kimunaasinza ki oluvannyuma lwange okuvaawo? Qaalu, bamuddamu ng'ate gaali amazima, bamuddamu ne bamuwa obweyamu ne bamugaa nti ku sayidi eyo tuli banywevu, watutendeka bulungi, tuli banywevu. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Tujja kusinza Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatonda buli kimulamu kyonna, oyo Allah wa Ibrahimu, Allah wa Ismaili, Allah wa Ishaqa ilahan wahida. Beera mukakafu nnyo tetujja kusinza Allah omu yekka watali kumugatako na kintu kirala. Muddu wa Allah naawe bw'oyimiridde kyova ati omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti
ma min mauludi, buli mwana yenna azaalibwa muwala oba mulenzi, bamuzaalidde mulago oba nsambya, bamuzaalidde mu kyalo oba munankani, ma min mauludin yuladu ala alfitra, buli mwana yenna, ma min maulud, buli mwana yenna azaalibwa, tazaalibwa okujjako ng'azaaliddwa ku busiraamu, azaalibwa talina zambi, azaalibwa ku bubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala bwamwagala abeere. Naye n'agamba mu hadisi omwo fa abawaahu, wabula ebyembi bakadde be be baleetera omwana ono okukyama. Fa abawaihi, bakadde be maama ne taata, oba omu ku bombi oba bombi ne beegatta ne bafuula omwana oyo omuyudaaya, n'afuuka omuyahudi olw'ekkubo lye bamukwasizza, oba omunaswara olw'ekkubo lye bamukwasizza, oba omusinza bifaananyi, oba omusinza miyembe namasabo. Era ekyo kiva mu bazadde. Lwaki? Nti omwana azaalibwa tamanyi kyayogera, omwana azaalibwa tamanyi kyakwogera, byonna byonna abiyigira ku bakadde be. Bwakula mu famire ensaaze emirundi egisinga obungi 95 omwana oyo ajja kuba musaaze. Bwazaalibwa mu famire enywe y'omwenge emikisa 95 naye okuba omunajjiraasi. Omwana oyo bwazaalibwa mu maka agagatta ne Allah emikisa 95 naye ajja kugatta ne Allah, kubanga okugatta ne Allah oba omuze gwonna ajja guyonka okuva wa maama aguyonke ng'agujja ku taata. Kyabala nti Nabbi Sulaiman tugamba nti omwana yenna, ma min maulud, buli mwana yenna yuladu ala alfitra, azaalibwa ku bubumbwa, ku butuufu, ku bukkiriza. Fa abawaahu, bakadde be be bayinza omumukyusa olw'empisa gye bamuyisizzaamu. Omwana omututte mu siniya wano, omutandikidde mu nasale, tasomyeko ku Allah subhanahu wa ta'ala, primary agimazeeko wali mu St James, secondary agitutte mu St Paulo, university amaliriza, tolina womwongedde walala, la ilaha illallah nagisangawa. Ojja kusingana nti gwotunuulidde mu kufuna mulimu ku dunia kuno era ajja gufuna, ate oluusi era nagwo gumubule noba nga tumutunuddeemu nti oluvannyuma lw'ensi eno okugivwako, yadde anaabeera piloti, anaaba dokita, anaaba engineer, what next, ki ekinaddako n'otakitunulamu ekyo. Yensonga lwaki omubaka atugamba nti bakadde b'omwana ono be basobola omushepinga mu shempi embi, n'afuuka omuyudaaya, n'afuuka omunaswara, enkya n'omuwulira nti alinnya akadaala, yavudde mu busiraamu, ali kino ali kino ali kino. Muzadde munnange nkubira omulanga, tubeere nga abaana Allah subhanahu wa ta'ala be yatuwa beera ng'obafaako, okubateeka ku musingi, okubakuuliza ku musingi ogwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah, ovwe mu nsi muno ng'obatuuzizza era ng'obalese ku bubumbwa okusinza ku nteera gye wabaliramu. Ng'ono bwe yalira abaana be n'ababuuza ne bamugamba na'budu ilahaka, tujja kusinza katonda wo, ilahan wahida, Allah omu yekka, wa nahnu lahu muslimun, tuli ku mulamwa ogw'obusiraamu. Twekyekinge nga tunava mu nsi muno, tunuulira mu baana, obakwasiza sayidi emu oba obakwasiza esayidi ya akhira n'ey'edduniya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.